Aha. Abali ku mukutu gwa timu ham nga bulijjo mwebale okubanga mwekumira ku mukutu, mwebale abasubscribinze, likinga no commentinga, kyonna osobola oteeka mu comment kiki kyoyagala okumanya ku Ssegujja Hamisi, ekyo kyoyagala okumumanyako kyenkuleetera. Era omuntu gwoba ontumye nti sindeetera omuntu bw'ati abeeko gwe wawangala naye mu mbeera bw'eti, tubeeko naye bye tumuwulirako bijja mukuleetera yenna okuva obulamu bwange, oba bensomye nabo, oba bempangadde nabo, oba abasomesa abansomesezza, ye bonna mu mbeera bw'etyo. Waliwo eyansaba ndeete mwanyina zoono era nga gwe ndi naye wano, bamuyita oba neeyogerera naye ng'ono yanzirako, bwe nalita n'alikwata mu kaseera kano kennyini kababuuzeeko ababulire n'erinnya lye, nyinza okwogera oba oliawo lyatayagala ate ayina n'ebitiibwa ebirala bye yafuna era nabyo kabiteekewo mu bujjuvu. Kale nsanyusa okulaba mwanyina omulungi. Nange nsanyusa okukusanga. Tubuuzeeko abakulaba ku mukutu gwa timu ham. Abandaba ku mukutu gwa timu ham Hamisi Ssegujja mwebale kuwagira. Amannya gange nze Asha Naggujja. Naye bwe nzize enkula nenfuna ebitiibwa byange nze Ssenga Magufuli, Ssenga ngazi. Awo wennyini kyova olaba nagambye kaali eyogerere naye ng'omukyalo ono ye Ssenga ngazi nga bw'abagambye. Eryo lirimu n'ebintu bingi nnyo ddala. Abakyala musobola okujja mu inbox ne mumbuuza lwaki ye Ssenga ngazi, nja kubannyonnyola abatereeza bulungi ku nsonga ezo. Kati nga tweyongeddeyo, ono ye mwannyinaze gwe nnakula naye, twasulanga ku buliri bumu, twalimanga olulimbi lumu, twayozanga ebintu, twakimanga amazzi, twatyabanga enku. Kale Ssenga ngazi, kiki kyojjukira ku Ssegujja Hamisi? Ssegujja Hamisi abantu babaddenga bansaba tuwulire oyo mwannyoko, tuwulire Ssenga ngazi mwannyoko, soka obasigiremu ku kifaananyi awo. Ssegujja Hamisi mujjukirako ebintu bingi nnyo kubanga muganda wange, mukwano gwange, mu mbeera yonna nakula naye okuva mu buto. Kati ebijjukizo nyina biyitirivu nnyo. Tuwe ku bijjukizo ebyo. Ebimu ku byo kubanga bingi temujja bimalayo, sijja kubimalayo olw'obudde. Naye ebimu ku byo nina ebintu obuntuntu bwange bwe ntera okujjukirako. Twasulanga ku kitanda kimu nga ndi mukwano gwo, oli mukwano gwange, era nga bwe nzija ne nkugamba nti waliwo omwana eyankubye ku luzzi, waakiri tumulinda mpaka saawa 10. Oyo nga tujja kufaafaagana naye. Naye nga ne bwe nkunyiiza bambi nga tonkuba, naye ng'oyinza okunkwata omutwe. Namunyiganga omutwe guno nga ngukwata bwendi. Nenyiga. Wanyiga. Era muneneza kyekyaviirako okukogga. Wanyiga omutwe. Kakati nga ekiro oyinza okuba neebase. Nakunyiziza emisana n'oleeta bulooka. N'ogiteeka wakati n'ogamba wano wetwawulira. Teri kunkoonako. Jjukira nze nasulanga mu ssuuti ya Adamu. Kati ng'ono wankoonerako. Okitegeera. Ne bulangiti wakiri tugiyuza nga tuwana naye nga bambi enkeera. Tugenda ku luzzi oba wakwese ffeneewo oba n'enkota zo. Nogamba jankuwa ku ffene n'onnumira oba emiwulo ebiri nga agenda. Olaba nkutunulidde nnyo n'okomawo n'onnyongerayo. Mu bufunza Ssegujja Hamisi ono yalina empisa mu banne, twalinga ewaka abaana bangi naye ng'alina empisa ng'omwana ate nga talwana kubanga Hamisi nze sibulako ng'alina omwana eka gwakubye ate nga twalondawo bangi bangi naye tewalwananga. Saalwana era tewali mulwanyi. Saali mulwanyi nga tokuba banno. Era twakubayo omuntu omu Malwaya. Malwaya ye twamukuba. Baka ku poliisi. Malwaya tumukuba banne kamba buli. Ye twamukuba. Twakuba Malwaya jatuwayiriza mbu twakudde ebinyeebwa byajati. Kumbe ajati bwe yakula ebinyeebwa.
tujja tulondalondamu ebyo ebigudde n'agenda n'agamba babikudde olw'obusungu tetuli babbi atuwaayiriza twakuba malwaya ne tumuleka mu kkubiro twalinze ono Ssenga ngazi ne kakande ne batuloopa ku poliisi twali ku ssomero mu kiraasi tuba tuli awo nga batukimye tugende tukole statement siryerabirwa osi yakubuuza gw'onoosoboka ggwe okyali mu kyakusatu naye olwano omusajja ali kuwasa era yakimbuuza nkijjukidde yakimbuuza nemuganja kusoboka yabadde atuwaayiriza naye mukwano gwaffe malwaya tusonyiwe mu bukulu twakukuba bya buto naye gyali teyafa kazi gyali mulamu mbale manyi yafa naye waba gyali kaakati awo mu mbeera bweti biki ebirala byogamba nti kubanze bakunsaba nga kitegeeza gwe babuulire byommanyiiko ebyobuto oba oli awo n'ebyobukulu ebyobuto n'ebyobukulu nga bwe nabagambye nti ebintu bya Hamisi okuva mu buto bingi jjukira ne twaloze ebijjanjalo n'enjokya gali wange ettama wali oloze enva nga tufumba ebijjanjalo nzijukire twabba n'ebinyeba bya maama nga tubiteeka mu kidomola naye nga gwo ngamba yiwamu bingiko tugende ku luzzi nga tugenda tulya twalyako nzijukira maama yatereka ensawo ze bambi bbiri era tujje tumusasula twalya yagenda okutuuka okukebera gye yabitereka nga tuliddeko endebe eziwere ate nno ng'ovuddeko ebyo bye twali ababiri waliwo lwe nali ekidomola ky'ebinyebwa bya maama nendekamu haafu ng'ate ensigo osobola atuuka okusiga nga haafu ekidomola twakisusse ebinyebwa ebisusse manyi ebinyebwa bisuse ne tubipakira mu kintu naye tutuuka okusiganga ebinyeebwa haafu maama abuuza ebinyeebwa byabaaki konza oba mwagwamu emmese kumbe nze yabirya nga buli we tuba tugenda ku luzzi kwataye olubatu lumu ne tuteeka mu nsawo nzikirira nkolaki nyina we nkujjuukiridde nga batugamba ekanga ebijjanjalo tugamba leero bikatogo atufumba ttampe ku 10 ezakatogo ati ng'oŋŋamba tweyongereremu 2 ez'okuloza nga tuzongeramu nga tusse n'ekijanjalo ne tusooka tuloza kati lumu gali wanga oba osena tuloze gali wanga akutama yali yase akuma mu bambi kumbe nsenamu ekijiiko supu n'amuyikira ku ttama ettama yonna ne livaako oluliba lwonna ne luvaako n'omugato n'opa maama gyekuba naye sirwerabirwako olwo maama yankalakata mizigo yali mukumi omwerabidde maama yakuba ffe n'akatagge naye yebale tukuba alhamdulillah era singa teyatukuba tetwandivuddemu oba oliawo singa twetikka yalijjukira alina amaanyi mangi atema embooko ze ozijjukira nazitereka mu nsonda bwati n'akulinda ekiro ngazi ate bw'okubye ka flashback k'omu buto nzijjukidde maama lwe yatulekawo ng'agenze eŋŋambe yatulekawo bw'ababiri ne tusala enkoko twasala nkoko ye twali enkoko ya maama netugamba atuleseewo netugamba eggunju lyagiridde naye wankola akantu akakujjukize waŋŋamba oyinza okundoopa kwatako ku bulago bwoti tusale babiri n'okwasa kambe n'asala ojja kundoopa weyasalako bwetinejo omusayi n'oŋŋamba kasita naawe osazegeza oloope akolako sikeerabira Asha ayakusaba ndowooza ofunye ekifaananyi ekituufu kyakusiigiddemu kaawo ate n'ekyobukulu bambi oli musajja mukozi ng'omanyi okupakasa ennyo era maama oyo kyemwebazaako wadde yatukezanga n'atulimisa ku ssaawa 9 nga omwezi gwaka n'alowooza bukedde ojjukira lyatukeza ne tudduka ne tugambe embizi z'omunsiko teyaddamu tukeeza bamugamba embizi z'omunsiko naye ng'agira mulime kyokka bambi ng'alwanirira ffe naye nga tulanga atubonyabonya tugamba oba maama yatuzaala kumbe yatuzaala bambi yatuzaala atugunjira tuveemu abaana abalungi naye ng'emisana nkulekera olulimbi olwokusande kusande ojjukira naye Ssenga ngazi ojja ofunayo emitwalo nga 5 ogansasule ono gwe mulaba baatuwanga olulimbi nga lutereevu luve eno wansi nga lwenkana ajja akiika bw'ati agenda
tugenda tuka waggulunga ng'olulwe lwonna luzze mu lwange bambi nga ndukulekera ng'olundekera ntuuka eri n'enteeka omuyini eno ku kabina okujjukira ate nga siikukube nali katini nnyo wali kaasa bajja kugamba ajja kundoopa bampeerewo nga nkunyiga mutwe nenyiga nzijukira wewankuba wewanyiga omutwe nenjoza essuwaani essuwaani yo nenjiteeka wali notajoza nesijoza emabega nange enkeera eyo nayozaako walya nenkulope wamama nogira genda oloope emabega walya awula Ssenga kale ne bingi nnyo bannaaye tebiggwa malojjo kaakati bannange mu nsonga eyo bannange abawagizi baffe abalungi ngenda kubajjukiza nti omukutu guno ogenda kumanyirako ebintu bingi nnyo ebikwata ku Ssegujja Hamisi gwe gamba bugambi mu comment section nti Hamisi njagala kumanyako kino ku muntu bwati ne bwati alina kyakumanyiko nja kumuleeta n'olw'ensonga eyo Ssenga ngazi kati eno mu bukulu ngero olwo nsajja kudde kiki kyonzijukirako kyogamba nti kino kyo oba nga kiri mu mbeera bwetyo oba nga tekiri mu mbeera bwetyo nyinza okuba nze nnyina bye neerabira nzijukira wewavanga ku ssomero ng'oyagala ssente bambi ng'ogenda n'opakasa n'ofuna ssente n'omala n'okoota oba oli ayagala nnyumba kumuzimbirako ng'oweereza omusenyu nnyo njuka mwazimba eddwaliro ly'ekyabaddaza bambi wali musajja ng'oyagala okukola era nsaba aba ow'ekisa akutwale nga bwe wali Hamisi wali mukkakkamu okuva mu buto bwo mpaka bwe wakula kawabe ku ssomero naye nina tozijukirayo ku ssomero nali mu siniya 1 by then wali mu siniya 2 oba yakusatu nojja nali mu 2 nga babatuma akatogo waliwo master yali abatuma akatogo master wabulo abatuma akatogo nomune mukirire ne mugireri ne mukalya akatogo ako katubeezaawo nnyera minisita wabulo gyoli yonna naffe tuli kuno ne Naalongo yennyini muka mansita wabulo ayakafumbanga nga bakatutuma tekuliiko omusaala gwo bakuwa eri emmere naye nga wano mu kkubo tugenda tukakwatamu yafumbanga kayiikayiika woolya weewaddawo bannaye abaana mwalyanga obugalo bwaffe ba obi beebudde mwalyanga obugalo bwaffe abaleeta akatogo tujja tukuse katubeezaawo nnyo kati bannange bingi bye mujja okumanyako ono mwanyina zanzirako lumu nja kubawaako mukulu wange omusika wa ssebo ate ninayo ne mukulu wange musajja w'amaanyi nnyo oyo ye ajja kubanga surprise wano omukutu nja kumubaleetera wano musajja w'amaanyi nnyo ali ewasa abasajja emmengo muweereza aweerezayo emyaka egiwera ate ne mukulu wange omusika wa ssebo naye musajja ebitiibwa byabirina mu kati saawa eno siwaalunyiri yewe olunyiri n'olw'ensonga eyo bannange abalabi baffe abalungi temukoowa kuba nti muwagira Ssegujja Hamisi omulimu gwange kuzannya firimu ngenda kuzannya firimu bingi bikyajja era nga mwe abali ku mukutu guno mwekumireko mugenda kuba mufuna ebintu bingi nnyo bye mummanyako oba oliawo bye mutawulirangako ne bye mwali muwulidde ne twejjukanya nja kubasaba mwongere okusubscribinga okusharinga channel eno okukomentinga nsobole okuddamu amaanyi nange mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukyali ku mukutu tukyagenda mu maaso olwaleero nasazeewo mbawe ku bantu bennava nabo mu lubuto lumu kyemmanyi bammanyi nnyo manyi wabaawo okuba nti omuntu omutegeera naye nga tomumanyi naye abantu bano bammanyi kubanga nkuze nabo ono muto wange nze namulera essaawa eno naye njagala oba oliawo byayinza okuba nga nzijukirako oba byanneegombako oba byandabamu oba kyonna ekinaabasobodde okukugamba muto wange sooka otoolere ku bantu ku salaamu obabuuze nako obabulire n'erinnya lyo. Ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bongere ku ddoboozi. Erinnya nze Siraaje.
era olina limu siraaje karungi Ssebugenyi bwa nsanafu kwezikuzinda toweebaka aha Essebu omukulu mumuwulidde Ssebugenyi bwa nsanafu Essebu kino kitonde kinzirako omulundi gwa kusatu Essebu era wadde nkisinga emyaka mingi naye ate lisi tekimmanyiiko omanyi bagamba omuto teyeerabira kati olw'okuba nze namulera ayinza okuba ayina bye yali andabyeko mu buto bwe nti ebyo siri byerabira ku mukulu wange biki byoyinza okunzijukirako mu buto wange mukulu wange Amiisi omanyi ng'omuntu bw'obuto bwange wentandise okutambulako naawe ng'omuntu kazanyiikirizi ng'okuzokijjukirako era kyenzijjukira ffenna abakuze naawe ku lujjuliro tulina nickname nga gw'ogitutuuma tolimbye era omukulu ono ye namuyitanga buloolo era lunaku lumu wali ogenda ku secondary nga zingenda ku primary n'abaana be nali ngenda nabo kati ompitako kiringa kwebongako okubuuza ku muntu nompita buloolo kati abaana bawulira tayiro era kubulwa mpita tayiro ngooti likwata ne mu primary nsobola bo tayiro ngooti ekuvoola abaana nelikula ne ku ssomero bo baawulira ddala ate nalyo nelikala nga livudde ku nickname gye nakuwa wampa weebale nnyo so nze baali nakula naawe yenkumanyiiko oba ekintu kyenkwako obujulizi sikulabangako nti onyiize n'okuba omuntu era obusungu obwenjukira ennyo obanga onyiize wakwatanga omuntu bw'oti nemunyweza tegambanga nti okuba ekyo kyo sijjukirako nti obwakubako twaliko mu lutawo n'omuntu era wakwatanga omuntu olwo omanya nti kati ate awanyiize nnyo era kiba kiwedde so ekyokubiri wali musajja mupakasi ayitaga okuba ne ssente mu nsawo zaakoze nnyo era nakati nkyapakasa mashallah ekyokusatu anyway kiyinza okuba nga kyaffe nga family abaana bazaala kyo kyengera mu mwanza okuba yakituwangaisa ku mukadde waffe ekyokwagalwa abantu alhamdulillah naye ate waliwo munnamunaye gwe mulaba nga ate ye kuye ate kisufu lumuko kubanga kitonde kozize omuganda wange Amiisi ne mwanyina ze Asha Ssenga ngazi bamaze omulaba wano muli banja olumuko mu kwagala abantu nina mwerokaminga abantu ebyenyi byammwe byagalwa nnyo abantu naye amiina okuva obutoobo oyagalwa nnyo abantu banjukira n'omwami yasooka okukukozesaako mwali mumwitala mulaamu omuyindi wadde okyamujjukira omuyindi oyo yakwagala nnyo ate nga wagenda luvannyuma naye n'ovuga muganzi nnyo erira mulaamu nga gwe n'ebyokulya ebyagenda okulya nga gwe obikolako gwe obimuleetera nga yose n'oyogera kula mulaamu namusitula nako ne mutwalako ewaka omuyindi musitudde okuva ku sayiti gye tukolera ne kyalo kigamba omusajja kati akolagana nabeeru kumbe omukwano ogwo basi ekirala nti wali ofolowingwa nnyo abantu okuva obuto obuvubuka abo kubanga ne bwanga okoze eringa ensobi awo tebakulabamu mu nsobi etambula nnyo lwaki Amiisi akoze kino kuba lwaki nkyogedde ekyo olunaku lumu waliko ku dduuka erimu mu kugulawo ebintu babaawo omwami bwe baali baweereza eccupa y'omwenge n'ogikwata ogimuwe muli ne gatambula Amiisi akutte eccupa y'omwenge
kumbe njagadde wali oweereza abambi bano abatuula bami abakulu abatuula ku dduuka balina olw'obwetoowaze kale bamuwa akantu kokola otyo omuweereze ekisawundinga nnyo ne bakulu baffe ne bagira ne babakubira amasimu abo yakutta omwenge kumbe bakifuna bulala. So kati gwe ekintu kyonna abantu bagezako okulabako ensobi nga gyoba okozemu ng'ensobi abantu kyabakwatangako olw'obugonvu bw'olina ekiringa ekyokusatu ekyokuna wali abantu bakwagala nnyo abakulu abato kwegamba levo zonna zakwagala levo zonna walinga oyagalanga levo zonna olw'ensonga nti nzirabanga amaka mangi kaliwo otuukawo obanga wawakaawo kituufu amaka mangi ndowooza sijja gamba gombola yaffe yonna oba nnene naye ebitundu nga 3 ku 10 oba ebitundu nga 5 oba 6 ku 10 amaka agamu kugamba wagabulirangamu ate ekidaali kuffe batooba abalala olusi ne bakuluwo ndaba gye bakulabangamu mu kyalo. So kyebaza Allah alhamdulillah kale neewuunya n'ekyokuna kyesobola kwerabira nti Amiisi bwazannya firimu olwo nkuze ntandise okuzannya firimu natandika zizannya no kale bwali okuze otandika ozannya firimu nze be nategeera nti ozannya firimu nategeera nti okola ekintu ekituufu kubanga lwaki Amiisi bwavanga ewaka n'ogenda mu kibanda kya firimu n'olaba firimu bwe waddanga ng'ogizannyanga bwebadde neteeka wali akatebe nenjibanyumizanga bwebadde amannya g'abazannyi bonna nenga nobatubuulira firimu bwebadde kwegamba n'okinyumya kati nga ffe nga gw'otulabira nfuuse TV kati nga bojja ffe tulaba ku ggwe n'otunyumiza ne tubanga abakoze batya abalabi kati wali munyumya ng'oli muzannyiikirizi nga tobeera wantu niwabeerawo mbeera yakunakuwala oba oli awo nga nembeera waliwo ekyennaku nga bojja kiri kibanga ekibula olw'ekyenyi eri abantu n'ebigambo bye by'okuzannyiikirira. Amiina, kyebaliza Mukama ekyo. Ensonga eyo mukadde wange bingi ng'ebyobuto naye mu bufunze nti embeera yeeyo gye nkumanyidde mukulu wange so nga ndaba nakati okuze ndaba alhamdulillah ensi okwagala abantu bakwagala. Ekyamazima wabaawo ekitone Katonda kyakuwa naye ekitone ky'okwagalwa kyo alhamdulillah. Bw'oyogedde bw'otyo n'onzijukiza olunaku lumu omanyi nawangaalira nnyo ennateete mu Kasenyaawo Kigagga Zone. Waliwo kansala bamuyita Jjunju ajja ategeka obugaali bw'empaka yali anaatera okwesimbawo. Nali muganzi nnyo ku kyalo okwo, abato abakulu abakadde bonna nga banjagala. Kati newandiisa mu bugaali obwo. Obugaali bwe mbwewandiisaamu tusimbula ennateete mu Kigagga tugenda ku main ey'Amasaka Road tukwata Ssega tukwata Mityana Road tukyamira e Buloba tukwata eri ettaka eryo erigwa ensangi nagenda nza ndi omu ku bakulembedde lugununga lunene olwo tukomewo ate ennateete kaakati tukomawo kuba obugaali obwo twabuvugira mu bitundu ebyenjawulo nti abawangalira mu kitundu wano abeeri ennateete mu tawuni yennyini mu bibinja naye nga buli kibinja kirina abawagizi baakyo era twagobererwa zi pikipiki ez'enjawulo nze nali sayikola kati tukomawo nga nza tutuuka kuba nali waliwo kyesijja kwerabirako waliwo omuvubuka wa Mita Rajabu yali muwagizi wange nnyo yanjagala nnyo nga ninga muganda we ye yannyambaza okuva ku ngatto paka ku vesti gye nayambala kwolwo nga nyambadde redi nzenna kati buli we nayitanga mu katawuni nga baka owa redi oyo owa redi yongeramu nga gwokulembedde nga okulemberamuko muno naakuyitako n'okulemberamukko mubasa ekibinja kyammwe mwali bameka mu kibinja kyammwe
twali abavuzi nga 30 naye nga akabinja kaffe tuli 5 omu bwakuyisaamuko wano noyongeramu naye n'okulemberamu kati twatuuka ekyengera naye nga abantu bawaga abatunda enkoko owa rediyo oyo nenyongeramu amaanyi tugenda tutuuka mu kitoogo e Busega nanze abakulembedde olwo mukomawo tukomawo tutuuka e Busega ku ddome mugenze e Buloba nemwetola kiri ekyettaka ne mugwa ensangi ne mukomawo tukomawo buddo biki kyengera tutuuka ekyengera tujja Busega Nateete kati waliwo bayita ku ddome olwo sembedde Nateete olwo piki ezaali zingoberera bagenze bamaze okulangirira amisi wuyajja yabakulembedde ng'akuddirira owokubiri wakibinja ekyo banga si wa kibinja kyange nga ali mu distance n'owokusatu si wa kibinja kyange nga ali mu distance yenkana etya tweriko distance ndowooza mita nga 10 gende mu maaso kaakati bagenda okulaba bano abawagizi b'ono nkulembedde omusajja yankiika piki bamuyita Buwembo siryerabira lunaku olwo yankiika piki ku ddome yankiika okuva ku ddome okutuuka e Nateete wekagweramu oba era mu kigagga era twaddanga mu kigagga naye nga okukirira bukkirizi kukole nga n'abalanzi bagenze balindirira amiisajja omusajja yankiika piki nagwa eri piki akagali kange nakayitako nengwa muli navaawo nga neebusa akagaali gaekiise tekakyasobola nakaaba amaziga nga sikaaba lwa bulumi akusubiza ekintu kyolwaniridde okuva era olugendo lwange nga bamaze okulangirira amiisi yajja olwo abato n'abakadde n'abakulu bonna ekyalo kya mu kigagga paka eri mu Kasenyi balindirira amiisi ennamba emu kati nkwata eggaali gayi bamuyita Lwanga agimpa sina nyambule ngikwata nsotte omaze okugwa olw'ekiri kyagala ekyobuwanguzi tolaba kyotuukako nekyakusubya nalwakiri kanvuga eriwo nenvuga eriwo ng'olwo bampiseeko nga 10 bagenze ngenda otuuka ngenda tuukira mu maziga nze ndiko omusaayi eno nkaaba eggaali ne zikyankalana bagamba kansala togabe ebirabo okujjako nga namba emoji wa miisi bamugenderedde omutomera akasenyi kakwata omuliro ngo abaana bonna bayimba amiisi ebirabo byagabwa mu sabbiiti namba wakati mu kuneegayirira ng'olwo abamu bagamba genda owaabire omuntu oyo genda omuwaabire naye ndi muntu omusaasizi ne bw'oba ontuusizaako obulabe nsobola okutunula ne ŋŋamba kansirike oba oluusi nendekawo embeera ekola ki ekuteekawo obumu nensaba ekirabo bakiwe ennamba emu twali nno tulwanirira erinnya ebiseera ebyo baali bamuyita oba Richard naye nga naye yakitegeera ekyakolebwako Charles yeyawangula yategeera bategeera bonna era olinajja nanneetondera nemugamba tewali buzibu ne bamugamba akujjanjabe kati ye ng'agamba nsaamugenderedde ne bagamba mumuleke naye olw'omukwana abannange be nali nabo banzijanjabira emyezi 2 nga bandiisa basasula ne landiroodi w'ensulo emyezi 2 kale mukulu wange ekituufu abatulaba omuganda wange andeze kuba muddako mulundi lwakusatu kitegeeza ndeze naye bambi si bya bantu si bya kamera muntu mulungi muffe etukuze naye n'atali muffe ne ku kyalo ekitali kimu nakaakati gyali abantu bamwagala kwegamba alina ekingala ky'okwagala ate ekira yeeyisa bulungi ng'omuntu okuva ku batoobe kuba tumusobya tuzze tumunyiiza eryaddala n'otegera kino kyo nakimunyizizza amiisi naye oba oli ye muntu
ataddawo nnyo okwekuluntaza kusiba busungu agatta nnyo famire. Kale muganda wange ono alhamdulillah ab'ebitiibwa mbaagala nnyo mbalamusizza buli omu ddiini ye mu kitiibwa kye. Nkimanyi mulaba mumufolowinga abantu ab'enjawulo, sijja kusosolamu kinoomu naye bambi mwebale twagala muganda wange muganda waffe. Amina. Naffe tumwagala atugasanga famire kuva buto bwaffe atugasa nakati akyatugasa. Kale bakadde bange mbaagaliza olunaku olulungi olwa Idi. Tubirayo abantu nga babiri. Abantu babiri neyanziza nnyo. Obwogere bajja kula bantu neyanziza nnyo. Okusookera ddala sinza kwera tumira maama waffe. Maama waffe mukadde oyo enamba emu, enamba bbiri, era namba ssatu nga yeye n'enamba nnya n'agitwala. Omukyalo oyo ow'ente. Maama waffe oyo bambi tumwagala nnyo. Ffe ne Allah waffe, ffe ne Katonda waffe, ffe abamanyi gy'atujje okututembeeta okutuusa wano wetuli oba oli awo. Kale owokubiri antumire omukyala ndabirira. Mukyala ndabirira sweet cool. Kyekitonde kino mukyala waakyo kimuyita sweet cool. Era nange mulamu wange nalemu muyita muula nange ate muyita sweet cool. Era ono takiinaako buzibu. Bw'awulira nga muyise sweet cool amanya muyita kululwe. Ekirala nja tumira abaana bange beemanyi mbatumidde. Abitibwa mwenna buli alaba vidiyo eno bambi mbaagaliza ebisinga mu nsi eno mwenna mbatumidde nnyo mu kitiibwa kye. Mpozi mmanyi kusembyayo ekiri mu lulimi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange yoyo neyanzizza. Ono muganda wange nja kusaba abali ku mukutu gwa Team Ham okwongera okusubscribinga omukutu guno, okulikinga, commentinga, bonna gutuuke buli wamu. Tekiina buzibu muganda wange okukagabanyako ne munno naye n'amanya Ssegujja Hamisi. Ate nno ng'ebyo bikyali awo. Omukutu guno gugenda kubaako ebyakabi, mugenda kubiraba ku ssaawa yonna. Big up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.